abasinga obungi kubanga yakwasa abaana bano n'okutuusa olwaleero. Mbeebaza nnyo mwenna abazze wano n'abaana batazze nga bali bakikola ebbanga limumala nga mwogera ku mwana wange empisa ennungi. Kubanga Mukama waffe Nabbi Muhammad yagamba nti mwogere empisa ennungi ebirungi ebitwe ku bafu bammwe. Ebbanga limumala nga mwogerako mu bulungi shafaata lahu mbeera nga mbawolereza. Mbeebaza mwenna engeri gye mwogera kaliisa buli ayimuka era nsaba Katonda ebiro gye mwogera byonna abisse ku mizaala ye ku nnaku y'enkomerero. Ate bwe mwebaza kaliisa bwe muti abalala kye mutamanyi n'amataali agadde kikola temumanyi timwebaza nze nzennyini nze kubeebaliza ddala kubanga kaliisa okubeera nzire kaliisa nga mwana muto kaana kato bwe kati. Mukulu wange n'aŋŋamba oyo mukukwasiza abeera naye. Kaliisa obuwanga ati bwonna okutuuka naye byonna bimwogera n'okumwebaza talina maka ge yawangaaliramu malala gonna tegaliyo. Okwalibadde okubeera ng'awangaala ng'ategeera ng'ali ne Madiina ne banne basoma sekakasejjalo temukaaba jogose tukaagako olwa be Madiina bwalibadde nga anaakyuka empisa tugambye byandikyukidde naye kyakyuka mwetule naye empisa zonna zakaliisa zomulabako zonna mwebali kunneebaza era byonna bwe yakomangawo okuwumula simanyi waba ayinza okugamba nti yawumulirako kaliisa ewagundi sikirabangako nti yazze okuwumula naye ali wagundi sikirabangako era yawumuliranga wange bweyandibadde ayagala kukola kyekyo era yakikoleranga wange nga talina walala. Olunaku lumu ozijjukira Faliidi kitaawe yakola ekyekyo omwaka aguddaze okusoma ate okuwumula nga nakagula benzi jakukutuku 22 bagenda okuzuuka emmotoka agerazewa kaliisa agenze naye kaliisa yaligadukuuga emmotoka agenze naye wakisimbudde agenze bangi awo ku ssaawa nga 6 nga baganja abaana bo bafudde gonze baali tikaliisa ne banne babadde nabo molo batomeredde kisugu bayingidde ne mu nnyumba y'abantu emmotoka eweddewo tugandi emmotoka eweddewo eyatwali tuwe bali naye emmotoka ennyumba y'abantu bagimazeewo akwata mmotoka nga ngenda kaliisa musanga abayimire ekyomukisa ne banne bonna nga balamu nemugandi bajjomba sinsooka samugizeeki buuna ate ng'olusente zenyina sizimanyi bwe zifaanagana nepenisikieyo kale olwalibadde ekyekyakaliisa kyekyo naye era ekikolera waani sikulangako omuntu mulala ajja kuwaabira kaliisa kubanga akoze ekyekyo bweguune. N'olwekyo mwebale nnyo okumwogerako ebitendere era mwebazaamu okubeera nga temukoowa buli kiseera ne babayita bazzukulu bange batabani bange babayita okujja wano n'awalala ne Ruhama mugenda ne Butambala mugenda n'abantu bonna bonna mugenda okusabira abantu bonna buli mukolo gwaffe gwe tubeerako. Juzi nabalaba nga tuziika Dr. Ssentongo mutabani wange era mwenna nabalaba nga wozze obutatusuulirira mu ngeri efaanana bwetyo. Mbeebaza nnyo era nsaba Katonda abasasule obulungi. Kyenjagala ekirala okwogerako omusajja wano Sheeka ayimiridde wali ayogedde nnyo ekigambo eky'obutabuma maddiini endala. Mwenna wenna mumanyi ne Qur'aani mugimanyi. Katonda yatuma Mukama waffe Nabbi Muhammad njogera ku Muhammad njogera mbeere nga we muli naye yamugamba nti idu ila sabili rabbika bilhikmati walmawidati lhasana koola ekkubo lya Katonda wo naye okubawulire mawidha bilhikma n'amagezi na siyaasa tomala gagenda wooti butereevu
kubanga lyomala ng'omuntu ombuulira muyita kujja ddiini ate nga bw'omuvuma si kyangu kujja naye senga ombuulira mpola ogenda okwejjuliza ng'agize eki ng'atuuse muwulidde ngesheeka ayogedde bayogedde awo n'agamba nti miliyoni ziri 48 n'endowooza zaawera ataano kiri mu Uganda muno naye abaisiraamu tuli 7 ekyo nno tikisikkiriza olwange sikkiriza tuli 7 kubanga azaali omwana omukazi omuomu abeera atya nyinyi ate n'abeera nga yembeera kafa ayiwasa abasatu abala ate tukembeera naye kiriyo ebiseera byange naye okubanga tuli 7 kamugambe abange kyetwetaaga okukola abasiraamu omusanvu gwetaaga ki kakundi bwe kano kabeere wali lwegetubeera abangi kakati omuntu okujja wano kaza okusomera tukaliisa eddwa abasiraamu babadde bangi senga tubaddewo 5 nawali 6 nawali 3 ani walabe timuli bangi tewaliyo n'olwekyo ekigambo seeka kyayogedde obanga tuli batono tusale amagezi abatono ffe okubaako kyetwekuŋŋaanye ng'omulangira bw'agambye twekuŋŋaanye tubeere omutogolo omuntu omu ate buli muntu amanye ekifo kye bw'oli looya togezaako kwogera fatwa mu Qur'an tobimanyi oba wagiwule wasenga n'omuno n'ogikutuku wali kaka yajogera naye todda mu bantu n'ogamba n'otandika nagitakwasira ebizibu byaffe ebireeta ebyonna bano bebagambye abaana bonna abagenda okusoma ebweru n'awalala kambuze kojjanga katujjambuulira wamma wasoma fakalite ki musoma oli omuli jangu ono atuwule yasoma kiki yakugukamu nasoma usuluddin nasoma dawa usuluddin oyo yasoma dawa naki na usuluddin bw'abanga ayagala okwegazaanya mu bantu bonna n'empisa za daawa zonna bisuubira mwali bisuubira nomu ate bw'atasoma daawa atamanyi na bwetambula leka kuyimirira mwebwe obuzibu bwamulina muno mu Uganda buli muntu agenda ebweru fakalite gyezirimu nga bwabeera emakerere ono looya ono ajja kusoma guno enda basoma ne politics ekuli eyindi emakerere ono yasoma bintu gundi ono yasoma RDC byabufuzi mu ngeri efaanana bwetyo ne bakomawo buli akomawo abalala basoma kuwandiika buwandiisi buno afunye eddiguli mu kuwandiika afuna eddiguli mu kuwandiika omusanga yetadde ku mimba yakutubu oyasoma okuwandiika eddiguli yakuwandiika omusanga yetadde mimba yajali akutubu aliwulira ayasoma ebintu ebifaanana ebirala byonna amasomero abasoma amateeka n'ebirala byonna byonna musanga ayogera ekirala bwe buzibu bwe tulina ayogera obuwalazi n'asoma nga nze nasoma lulimi yasoma lulimi osanga akola fatwa ayasoma history ate gwosanga asoma Qur'an nga tumba gwosoma history onosobola okunyera anaga matama agabuduma waganyola ewe buzibu bwe tulina naye senga buli muntu akwata kyeyasoma wuyo akwata daawa tokwata akakirala era okyatambula bulungi n'abalala banno bategeezi buli muntu akwata kyeyasoma ebigambo ebifaanana bweru ekyokubiri okwatiikirira amangu abaana baagala nnyo okwatiikirira amangu amanye wagira ayite obwerere mu Kampala bamwogereko gyayise bwerere naye ng'ategeerekese kwe kuvuma abantu okufaanana bwe tuti akati abo bonna abatenda kigambo oyo avuma twali matenda oteeka ndowooza tulambule bwetu natetereza eddiini y'obusiraamu senga nabbi yali wakuufu mukulu wakola abanagani basale nali nazalimi abantu teyali wadde nga bakuŋŋaanya naye bwobanga oyogera efaanana butweza kuŋŋaanya bantu wayitawo busiraamu n'agamba alanze esiraamu sindi omusajja yatufumye nnyo ekisobola wabula yogera nnaku ekirala
abasiraamu nga mulabedera bagamba buli kumusa tebagala mukola ki ani abagamba ebibiina bibeera mu Kuraani ekiyitibwa politics kuzanya mupiira nojonola n'omusala nozino basale naye teyimirira wamu nalukola simuyimirira wamu omunayimirira emira gye mulaga owulira musale ne waliwo omusajja ateera kyamanyi ennaku bbiri n'asala n'agenda okwejjukiza agenze ali waggulu eddiini twajja gikolerera tukole eddiini bangi nyo asalamu tufiiriddwa musigenda wanusibwawo nze situbwawo baddisi wooli wanaagasa abasiraamu n'obusiraamu wooli wanaagasa abasiraamu n'obusiraamu oyimiridde emyaka 15 abasiraamu bagasibwawo nalukola oyimiridde emyaka 15 okiikirira bulemeezi nze wanusibwawo tugasibwawo sebagala okulira olutalo lunana byagamba asaana okusegaha olutalo lunana mukodyo mubire n'okodyo omutali lwa kodyo tujja kuba kumusinga tubyere kyetugasiza sebagala yali musajja mulungi yali mupalamenti emyaka mingi bwe yamala n'ava nalukola yakola bulungi ne kontekisi yamwogera munga yamala n'ava tulina abasiraamu mwenna bakula polisi abakoze emyaka ebiri naye mukoze eki omusajja n'ava akyoli wano juzi n'abasitako n'agenda ali wa minisita gamutunula mukyali mulinza ki eddiini si Qur'ani tiwona okyusa abajja gamba nti akyusizza Qur'ani politics si hadisi za nabbi naye muzannyo omupiira nejja ozannyo omupiira mulabire kunze jjajjammwe emyaka 87 okuba twatandika okwefuga buli gavumenti nyirya gebakuyagembaza buli gavumenti nyiraki nyirya sibeeraawo nekumirawo buli gavumenti ejjanga ndi kumwanjo buli gavumenti lwaki ate siri munnakuusi naye genda misana ng'ensi enyiraki ekyo kibawuliridde muddeyo mwebaka muliri mulina okutufiiriza mulina amagezi mangi nakukolanga amagezi mangi gempulira naye ganaakoma kukolano wanooka ate ekira nnyo baga nteega omwoyo guno gutira omwoyo gwa Buganda omwoyo gwa Buganda omwoyo gwa Buganda onookoma Buganda mukka nze nakuzaala kukolera mu Buganda yokka njagala mu Uganda yonna n'ensi yonna weneseko wuuno mutabani waawe Saudia agwedde ali Sudan ali muloko kakati atajja kwetu kubibinyagale naye nga mugenda we munozeriwa nzesibaawo tobaawola mumba wawanga